Yes mukasi akantwolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye Jeno kitaba mikwano kabazibire Train of a fair. Oja kugonda. Awurucha tobimanye bye bogereyo oba bagamba awurucha kakati Mami Ani Benson Nahabwe wamuwandise akudduukiridde n'emitwalo ebiri omugalo tonava ku lujja nno ngenda mwongera obulesa 1000 tugenda nno mwongera akayimba. Ladies and gentlemen, Millicent and God must shine. Wow. Tugenda mwongera akayimba teri kutuula kakati Mami Christine ataddeko 7. Omugalo kamalirize Chibalume
Abakalisha. Ladies and gentlemen, muli bulungi? Kale Millicent olotuula. Bamkwana neyanziza abanunudde abaguza amazina gange. Mwebale tuwagira. Mwebale twagala. Mwebale kunzija mu luggya. Akatuyonsalisa engalo. Naye nga neyanziza nnyo neyanze again. Mami Christine neyanziza. Yes. Naye nga tonnavaawo tuddireyo ddala waggulu okuviira ddala ku yatandise ekintu kino. Bw'omanye okuba nti abantu bagambye tetuva wano nga tetunnaweza miliyoni 5. Oli n'agamba wadde kale banoonya 5 nze ntandise n'omutwalo. Naye ng'omanye eyagguddewo ye Jane Namanya. Ne kuddako Alice Nakabugo. Ne kuddako Florence Nancha. Thank you, Fulo. Faith Mirembe. Ne kuddako Joyce Nantale. Ne kuddako Namusoke. Webale. Agre Akankunda. Webale. Jamina Namaganda. Webale. Jean Namanya. Webale. Aneti. Webale. Abitegeka. Webale. Benson Nahabwe. Webale. Mami Christine. Webale. Mumanyi sente ze tunoonya. Mukyali muweebale mumanyi sente ze tunoonya. Naye nga tweyanzizza abatuwadde tunoonya miliyoni 4,881,100. Wabeewo atuwa 10,000 luveemu. Ani atuwaayo 10,000 wano luveemu? Ono ankubira oba ngamba sente oba atuwa sente. Sooka okwate wano yogeramu kondabe. Wabeewo atuwa wano 10,000 Wabeewo atuwa 10,000. Edboy alutuwadde. Tweyanziza nnyo Edboy. 10,000 luhuddemu. Tweyanziza nnyo. Naye ba online mwena abalina kye batodde kuva mu ntandikwa mu kwanjula kugatibwa kugula poloti mwebale nnyo mwebalire ddala. Temukoowa tuwagira katugenda mu kuzimba. Temutukoowa bambi katunoonyeza bulooka. Mami agaye wetuweza obukadde 5 enkyayiwa bulooka. So mutuddukirire leero obukadde 5 buwere. Kale n'olaba omuntu oli ku live onkubira essimu mbwalo Shifa nze gundi ndi gindi njagala sala weight. Really? Really? As in really? Ekintu kyenyimbidde wano emyaka 3 nga mbabuulira Jane abamu ne bavuma abamu ne bagamba biveeko kyekinkubisizza essimu nga tunoonya ssente z'amataffaali. Kati nno singa abadde ayagala okunsikiriza yandiga Shifa 10 lino nditeekewo zimbire abantu abo bendaba. Emboozi abadde agiguddewo. So tugende mu maaso. 10,000 balutuwadde. Edboy Shadi alutuwadde. 10,000 lugyeko. Tunoonya miliyoni 4,881. Okitegedde? Miliyoni 4,881 naye bane tunaamalako. Sawa 2. Hey! Kale! Online. Thank you so much. Ani addako? Omuntu yenna addayo. Addeyo. Nze kati nze engeri gye nkyayogera. Bagenda sooka bagende bwe bati nze asembayo. Kubanga nze MC. Naye nange nnyina ogenda wali. Nange nnoonye ssente. Wanje? Jawani yananya amazina mbuyewaddeyo. Nedda twe twagambye togenda kuvaawo nga tetunnalaba wano ku ssimu. Gweddako ebyo gwe kyoyagala ffe si kye twagala. Ayagala keesa Jawani. Aleka yakoowa ewaka engeri gyali singo. Jani tetukeesa. Ani addako? Online. Bayisooza si yaddako. Bayisi gwaddako ku layini. Wamaani addako? Bayisi. N'omwana ayogedde. Bayisi ojja? Bayisi. Bowa tonnamanya kigenda mu maaso? Lwakuba ki? Nedda Bayisi kyogendako tekirwawo. Kikole mu sipiidi oveewo. Okiwulya kye bayita onnoonya 10. Bayisi kangu nnyo kantu katono gwe ate nga bwe nkumanya oluyimirira wano ogenda yimirirawo bw'oti. Bakuwe ssente project. Tunoonya ssente za project. Otuule. Engeri Bayisi. Nga tofunye ssente tovaawo. Bayisi yaddako.
Vice jango tutandika bwe tuti kubuuza ku bantu kale ati yenna goyinza okukozesa Vice. Baana oyogera ne bakuwa sente za Vice oba oyina bigambo oba oyina mazina oba oyina comedy gwe kyowulira ng'omanyi nti bwe nkikola kigenda tuwayo emitwalo 10 nange nyina muno nange benseera Vice museera Vice tumuteeke ku mmeka omukazi mwagala mukutula Vice emitwalo 2 Vice emitwalo 2 nga tetundagafuna tavaawo Vice emitwalo 2 nga tetundagafuna tova mu ddiiro ajja tumulabeko Vice nkuseera Vice nkutaddemu nnyo erinnya ddene nnyo nkuseera mitwalo aga wama mugamba tumusalireko twongere mwongere temumussa ku 5 bannange Vice tandika Vice ladies and gentlemen ebintu gye bitandikidde Vice eddiro liryo tulikuwadde bannaye ebintu bitandikidde musirika abalala ayogera fine tunoonya sente kyensooka okwebaza neebaza omuzinyi avudde mu ddiiro tweyanziza amazina ganfubutudde ku sigiri nga njikumu neŋŋaata ekiggwa nga sinnatuuka bannaye tusanyusa obbalaba mwenna abali wano bamaama abali ku online bataata abali ku online baganda bange abali ku online bannaye abali ku live mbasaba mikwano tutapinge screen mushiyalinge live etuuke wangi Vice sente azifune mu bwangu tagenda kuvaawo ng'emitwalo 2 wano tetugafunye genda maaso Vice tusharinge please bannaye abali ku online nsanyusa obbalaba abamanyi olunaku lwaleero ndowooza nze ndukutte wow Mother's Day mami thank you Mother's Day bamami thank you ndowooza bamami Mother's Day bannange nga bwe ndi maama temunzikiriza kuzina mazina baana bange nga bwe ndi maama w'olunaku temunzikiriza kuzina mazina bambi mukinkolere ebyaddala kubanga mbaagala nnyo ate nammwe munjagala nnyo ate nsuubira munjagala ndi mulamu bawe nazina kana amazina ga Millicent ebyaddala yinza obutasobola kudda waka kale musooke anti tegakyaliyo bannange si kyakisobola ekinyarwanda kirimu amaanyi mangi kati bakuwe kaliwo akayimba obayimbiremu munondera akayimba naye nga kakuba naye nga kagonvugonvu naye wulira ng'okubuuka leero tekuliimu naye nga muli bulungi mukama waffe yeebazibwe naye temunzikiriza kuzina mazina mangi kanzinemu matonotono n'olwekyo mukinkolereko kubanga obutuufu twetaaga okuzimba enkuba ya leero etukubye bannange tumuwa akabadizo ke munamuwerako sente tumuwa akabadizo kati tolaba wano tino tunoonya sente Jasi lowooza kyogenda okukolera abantu Isaac alowooza kyogenda okukolera abantu Junior alowooza kyogenda okukolera abantu tetugenda kumala mwaka mulala ddundu mbu tunoonya sente za kuzimba leero tunoonya $5,000,000 Junior yiya kyonaabakolera Isaac yiya kyonaabakolera nga nange bwe ndowooza buli ali wano kati we baba basabye kabadizo kyemusaba kye tujja okukola kakati mukwano kuba akabadizo wangi dadi oba tokamanyi leero n'akamanya njagayiga emitwalo 2 ku Vice twagala kuzimba biswanka enkuba etukubye bannange eddundu olwaleero YouTube mute Malayika nanonya unonya salonda
ebironda bisulayo mu kasasiro nanoonya bunoonya saalonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bw'atyo nandaganyisa okumulaga ewaffe bw'atyo nandaganyisa okumulaga ewaffe ndalimba 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 n'omulungi ndalimba 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 n'omutuufu ndalimba 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 n'omulungi ndalimba 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 n'omutuufu n'omulungi talaga maama ne taata ye mulenzi wange ono gwensiimye okuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fiizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonnya nampa ku kalifuti bwe yasaba kumulaga ewaffe nange nemmuleeta ndalimba 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 n'omulungi ndalimba ndalimba n'omutuufu ndalimba 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 n'omulungi ndalimba 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 naye nga Vice okyasanyuka basiimye bagambye amazina ogamanyi naye Jasi nze ku ssimu yange basiimisa bigambo kiri kiti ewuwo Vice anti agenda kutukira wano bamaama munyambe giteekeko yogera ng'ossaako tolinayo wadde 10 Allahumma swalli munyambe basiimisa bigambo naye nga Vice obutonga jjeeyo sitoyinaako wadde 10 siyinawo wano money chair deserve 500 kembo emitwalo 5 Vice akayimba kyakalala Vice guma sonda amaanyi nkimanyi ojeyo mu myoti awo Vice nkimanyi toli bulungi wiiki wadde wabadde mu ddwaliro ebyaddala amadagala nga mbaleetedde tulina mishoni gye tulina okugusa amadagala gendiko oba nga mugamba agwana 5 nze ngambye 10 tuyina kye twetaaga twagambye 2 kyova olaba nga tuliwawo omubiri Vice akayimba akalala tuwaayo kye tulinawo nammwe mutuweeyo kye mulinawo bambi bagambye akayimba kyakalala boogera akayimba akalala ke baagala abazinire naye nga bebakwata tuwaayo kye tulinawo kati nze nga Vice ekyo kye nninawo bambi mutuyambe tuguse mishoni yaffe ate mishoni eno yaffe nammwe aba online si yaffe ab'eddundu fekka naye ffenna nammwe bambi tuguse mishoni eno tubeere nga tukoze uniform erabikako tuleme kuleka bintu mu kkuba abooluganda tubeere ffenna ng'era tukirimu ffenna bambi era ebyo byonna bye tukola tetubikola nti nno nti tubikola twazze mu kiduula nedda twagala musanyukeko naffe tusanyuke wangi bannange baleeta Vice noonya ssente kati bagambye ozina enkudi Vice ogenda kuzina enkudi tunoonya mitwalo 2 tulina okuzimba wawawa ne baana bange nga mumpa obuyimba baabo bwe boogedde naye nga tebaleeta wadde 10 Vice baana bange mu biti God mukiwa obugalo kubanga olwaleero enkuba etukubye eddu bane YouTube tulina we bamutinge tweggama mute poloti nnene naye nga waliwo olunaku olukunyumira ddala muli obulamu ne butambula luno olunaku nze badde nga besunga tebakale lutugaddi omuntu gwe ndalabiranga mu birooto nakuwa obufaananyi
batikudde nze newuunyiza nnyo bantu banjagadde mwena kale mubeddeyo mwe bajuliza balibeerawo ku lwange bona bawala babadde bewuuba mwena kale nabasazeeyo ndaba ne mukama yamwagaliza nze mufumbirwe awulululu maama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange awulululu maama mundeke mbalage ono nange gwe nonze awulululu bayinga ngende nfumbe muwonye obuwulu buno mu mutima gwange mpuliramu obulamu ambudde Kansoke mbazeeko wano netiwaaka. Network. Baisi otudde. Nga tolinawo wadde ayinawo mmeka Jasi. Baisi ayinawo ssente mmeka Joyce akoze atya? Baisi. Tobulayo 19. Baisi anoonya emitwalo 19. Baisi onoonya emitwalo 19. Ne bambi tubeeremu ffenna. Tukibeeremu ffenna. Temukirekera vaisi yekka. Mami Christine. Kintu kyakutte wansi ne waggulu. Singa ojjako e Uganda n'olaba tuli ku mazina twagala ssente. Ab'e Bulaaya mutukwateko tukwatireko tusobole ozina amazina ag'essanyu agaddala kuba bwe tunaba tuyingira ennyumba gano gonna gajja kuvaayo ate nja kuba njize n'amalala kati era ke tutandika omusingi nga ngenda mu practice nga ntandika kuyiga mazina ag'okuyingira ennyumba naye bambi tubeeremu ffenna tukibeeremu mumpe ku ssente baana bange baganda bange Harriet bannange kankukowoole mu lwatu onziruukirire Harriet wo bamukutula ate nga sibamukwatidde namugga kutuka kyeyagalire naye nga tuyina mission gye tuggusa Harriet jangu ku live deni twegattire wamu owooluganda twegattire wamu olaba amazina ngazinira na Mother's Day ndi mu Gomesi kitegeera kale mujje twegattire wamu bambi gye tutona akasente kano tusonda akasente kano twetaaga obukadde bunamu twetaaga obukadde bunamu wangi mulowooza Vice bamuwaddeyo wano 6. Vice naye tonnaweza. Vice onoonya 13 kati. Wandiika mu kitabaawo Shaddi. Bannaye bantu bange mwebale nnyo naye tukyali ku ntandikwa. Anti era bansituddeyo. Ye Vice manja noonya 10 noonya 10. Vice bamuwadde 6 ne bamuwa n'emmeka wali Jasi. Onoonya 13 Vice. Bannaye nno tubadde tutambudde. Muwulira bwe ntuuse munsimbudde ntuuse mu 13 gye neetaaga. Kansuubire nti oluddako munzija bujja mu ddiiro naye mwenna akayimba akaddako katusabe nti kakola ki kaleeta balance. Abooluganda era bakiwulira era bagenda kinkolera nadde manyi bakikolera ku buyimba bubiri naye bwe bityo bwe bizze nga n'akokusatu ngenda kale bwe musazeewo naye nakati musobola okikolera awo nemba wabuwi nnyongeza. Wulira kano mwami Gadi yakakulondedde. Nze mbadde ndi wano nga ngamba
nga tukubaganya ebirowoozo ntukoze tutya nga bw'olumirirwa mamiwo kati nze olwo ennaku etandise okunkwata nga bw'onaalumirirwa mamiwo ne mbadde tuli mu meeting nga mugamba tumuwa akayimba aka gospel ko gadi nza muwadde simanyina kumanya mufinini kati muting awo tuteekeyo finini kati nange so nyongero bajjukiza lwaki sibawa ate baphotographer abakabi nemba wa connection nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni Jacobins Motel Obusabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 3802 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola nobo ina gwenga just ina meeting zo kola nengo yagala zibere covered bobo ina housewarming oyingira nyumba yo byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex Studio. Kumulamu kitumu waire tyabula muleke nga tyabule banange nfunye omuntu omulangatu omusengeide omulungi otimata munange nsangaire bwobona kukwoyenda omwoyo gwakudunguda mboyine kugwenenda omwoyo butigutereire nesaawo kugemerera bobitani mwinogemerera tomulekula ensolo emuli akawala gakanwire amaiso ayendi waiwali bwefunye waibuba nesaawo kugemerera bibaire binnuma nsanike mujanja byaizire galakwendita nsanike mujanja byaizire omwoyo gunnuma nsanike mujanja byaizire bibaire binnuma nsanike mujanja byaizire abantu banvuma nsanike mujanja byaizire yotika waiwolola bwe mpanike mwibanga oba ndi mu ndolo oba ndi mu kiroto tompita w'amalo oba malondeka bagamba n'akalaba mundeke ne bw'oba gw'ozoleka ekyana kirina omubiri ne bw'oba ng'osalawo ekyana kyakula akanyama kirina entunula kinsomooza nsaawo kugemerera bwobitani mwinogemerera bibaire binnuma nsanike mujanja byaizire galabwendita nsanike mujanja byaizire omwoyo gunnuma nsanike mujanja byaizire bibaire binnuma nsanike mujanja byaizire abantu banvuma nsanike mujanja byaizire bibaire binnuma nsanike mujanja byaizire galabwendita nsanike mujanja byaizire omwoyo gunnuma nsanike mujanja byaizire bibaire binnuma nsanike mujanja byaizire abantu banvuma nsanike mujanja byaizire. Lelo kandaire mu Luganda n'Olusoga ono ye mwana gwe simye yakume kizibu okusanga mugaganga n'empisalina ono abirina byombi nga n'ekirala mulungi kangende mubikenga musuutenga naye asusuute amalenga bwe luba luyimba baby tuhitinze nomuganda agamba nti kintu kikutteyo abasoka mugamba kintu kikutteyo bembale mugamba mutya kikutteyo inja mugamba kintu kikutteyo abasamya mugamba mutya kintu kikutteyo bibaire binnuma nsanike mujanja byaizire galabwendita nsanike mujanja byaizire omwoyo gunnuma nsanike mujanja byaizire bibaire binnuma nsanike mujanja byaizire abantu banvuma nsanike mujanja byaizire bibaire binnuma nsanike mujanja byaizire galabwendita nsanike mujanja byaizire
wange mwanoze bunyimbe kulu nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde njabakoza ddwiro munono muliro mpobugala olikoti n'entiguka abazadde batuzaalire kula kuzaala kujagana walala gwetulumafe omwana agenze olwo lwempito olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watoninya kirabe nnono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watoninya kirabe nnono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanabye mata atalumwa kunvunza kazibe ensekere tumusembereza obuwero ozunga onotomera abagole oba tijjatijje okola ngeyiyo obulekwa kati kyuka obawubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejjalumu mu bulamu kati weerage oba obalumye abalumwe owennu gwa kimire kawakoze ne ku mmere n'ebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegese guno akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watoninya kirabe nnono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watoninya kirabe nnono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole katonda bwakuwa okamaala ennume baliwo abazaalira ekkula zenga w'omugole oli weffere mama baganda b'omugole mikwano gy'omugole balirwana b'omugole njagala mpulira emizira kakano asituka tuzine n'ekimere tukirye leka emizira givuge tubuukiriza abagole katonda babeere ngenze muzaale mwale mwaze mwale bambi mukinyumirwe bayibayi ngenze njagala okulaba omugole abantu kye bakoze ate waliyo akanyego ojeyo mu mute gwe kyoba omanya jasi ekiri eyo eseza 15 maama wange aleni mutwalo eseza 15 atayipinga mbo tuwadde 50k nedda mukwano tetunnaziraba neyanzeege ffe tulabye 15 Esther the Queen tulabye 15 not 50k it is 5k thank you very much mubakubireko mu ngalo Mukama abawe omukisa Mukama abawe kye musinga okwagala bayisa anoonya ssente mmeka ezibulayo kubanga bayisa anoonya omutwalo 10 awummulemu kati kwaka akayimba kansooke nange ndeeteyoko kano Yesu njagala kufaanana naawe Yesu Museke, tunoonya ssente museke njagala kufaanana naawe Yesu Yesu njagala kufaanana nawe Jesus I just family right you Jesus I just family like you
I just family like my Jesus. Jesus, I just family like you. Oh, Jesus, I just family like you. Jesus, Jesus, I just family like you. I just family like my Jesus. Jesus, I just family like you. Yes, yes, njagala kufanana nawe. Yesu, Yesu, njagala kufanana nawe. Njagala kufanana nawe, Yesu. Yesu, njagala kufanana nawe. Anna. Vaisononya 11 Rosette akuwaddeyo 50,000. Neyanziza nnyo sister, neyanzege Mukama akuwa omukisa. Bannange mufaananye Yesu. Yesu yakola byonna bye yakola era n'atuwa omukisa kwe tuyimiridde olwaleero, n'atuwa obulamu kwe tuyimiridde olwaleero, n'atuwa ekyokulya n'ekyokunywa. Nzaani azinagana amazina ag'abavubuka enkudi ekiyita kyayo n'enzina enkudi mugina emyaka 6 nga mukyanzinyisa enkudi. Banaye mumpeka sente tebanzizaamu enkudi kubanga ngisanze abange bayise 60,000. Bayise anoonya 5,000. Bannange bayise anoonya 5 awummuleko. Akinkoledde yenna mwana wange neyanziza neyanzeege. Webale nnyo mukwano. Anti entuuyo olaba bwe zitulukuka. Gomesi wendi etobye. Naye neyanziza nnyo neyanzeege. Ennyimbye ne ku Luzungu ebitali byangu. Bayise anoonya 5,000 awummule. Mumpeeyo 5,000 ebyaddala tebanzizaamu enkudi. Bayise mumuwe 5,000 asize kutya nkudi. Mumpeeyo 5,000 siddamu enkudi. Ekyo kyo nkyogera nkyeddiŋŋana. Ayinza okusaba awo akayima naga nti Bayise tumuwe enkudi ebyaddala nsaba temugizanga obulamu bwange. Enkudi esa mwami wange anzinidde mu nkudi naye nakkirira paka amavivi ku ttaka ne nga ndi kukiwano. Naabisobola ebyo nenengezaako naye mwenna abakinkoledde. Maama neyanziza neyanzeege. Bamaama mwebale nnyo mwebalire ddala. Munfunireyo 5,000 munyambe ng'era bwe mukikoze. Neera tukiddemu neera mumpeeyo 5,000 nve mu ddiiro. Bayinza olaba nzinye n'agannandujja bikitu nzaani. Bayise gwe kayimba ki kati weerondere. Yesu Jasa omulondere kayimba ki nga naye bw'olowooza akako tusikuyita nowenyola wano. Tunoonya se tutandika ebyaddala. Tutandika kayimba ki kw'omulondedde? Cheza for Yesu. Kalungi nga bw'olowooza n'akako. Mukwano tutandika twawula leero. Ekyo kigenda twawula. Tekyali musaala. Genda mwawula bwa. Yabimanyiira. Takyatya. Sente alina mpitirivu. Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you.
A place where style meets warmth and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. Kumulamu chitumu waire tyabula muleke nga tyabule banage mfunye omuntu omulangatu omusengeide omulungi otimata munange nsangaire bwobona kukwoyenda omwoyo gwakudunguda mboyine kugwenenda omwoyo butigutereire nesaawo kugemerera bobitani mwinogemerera tomulekula ensolo emuli agawala gakanuire amaiso ayendi wayiwali bwefunye wayibuba nesaawo kugemerera bibaire binnuma nsanike mujanja byezire galabwendita nsanike mujanja byezire omwoyo gunnuma nsanike mujanja byezire bibaire binnuma nsanike mujanja byezire abantu banvuma nsanike mujanja byezire yotika wayiwolola bwempanike mwibanga oba ndi mu ndolo oba ndi mu kiroto tompita w'amalo oba malondeka bagamba n'akalaba mundeke ne bw'oba gw'ozoleka ekyana kirina omubiri ne bw'oba ng'osalawo ekyana kyakula akanyama kirina entunula kinsomooza nsaawo kugemerera bw'obitani mwinogemerera bibaire binnuma nsanike mujanja byezire galabwendita nsanike mujanja byezire omwoyo gunnuma nsanike mujanja byezire bibaire binnuma nsanike mujanja byezire abantu banvuma nsanike mujanja byezire bibaire binnuma nsanike mujanja byezire galabwendita nsanike mujanja byezire omwoyo gunnuma nsanike mujanja byezire bibaire binnuma nsanike mujanja byezire abantu banvuma nsanike mujanja byezire. Lelo kandaire mu Luganda n'Olusoga ono ye mwana gwesimye yakumbe kizibu okusanga mugaganga n'ebisalina ona birina byombi. Vaisi jaso ina kyoyina yeeyo kuba nze tewali. Vaisi teri jaso inayo plan emitwalo 5 vaisi emitwalo 5 vaisi emitwalo 5 gyonoonya tugobana bulwadde n'obulwadde tubugoba vaisi anoonya emitwalo 5 ate okyalina tosobola kulinnya ku ttaka wano vaisi emitwalo 5. Wow! Thank you Sanyu. Vaisi anoonya emitwalo 4. Vaisi anoonya emitwalo 4. Vaisi oddemu amaanyi.
zinaalabika. Garden Millicent must shine. Yes. Kati kiri kiti eyo Gadi mbo ayagala kukuba mbunnani yamuwa kapeke oluyimba olupya tema ensingo bannaye ate olwedde ensingo ye Bobi Wine kamumanyi ko Bobi Wine kayimba ki emitwalo 4 banejjasi abantu muleke bawulire mwogerera awe mabega emitwalo 4 gye tunoonya Vice oyaga kayimba kyaka Bobby Bannaye nsaba y'emitwalo 4 naye mwenna n'abampadde ndi musanyufu nnyo mwebale nnyo bannaye mwebale kutwagala bannaye kuba kino mukikozesa kwagala mwebale nnyo mwebalire ddala tweyanziza nnyo era ffe tuli basanyufu wano we tuli ne bwe mulaba abato bonna balina simayiro naffe abakulu tulina simayiro bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala era nga mu kaseera kano bakyateekateeka akayimba nsaba nga nammwe bwe muteekateeka nedda tosaako temensi naawe togitemako gindekere njagala bannaye obuyimba bampa buzito bunsinga emyaka so nze nandi businze emyaka naye bunsinga emyaka baŋŋambe tema ensingo kati eno ensinga ennyimpi naagitemawa bannange munyambe munyambe baddaye mubeeko kye munkolera mukikole katugendeko ew'omukulembeze omupya waliwo olunaku olukunyumira ddala muli obulamu ne butambula luno olunaku nze badde nga besunga tubakale lutugaddi omuntu gwe ndalabiranga mu birooto nakuwa obufaananyi kimuli awo tulibeerako fembi naye mukama kyaterekera omunaku abange tekivunda omuntu gwe nalootanga mumulabe tuli fembi waliwo ebibuuzo bibuuziddwa bangi nti omuntu oyo yaani maama ne taata babadde bambuuza kiyo omwana ali kuki nze ne mbagamba nti sumulula temusuna saagala biyiika omuntu n'aba badde bambuuza ebibuuzo bizeebu awulululu maama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange awulululu maama mundeke mbalage ono nange gwe nonze awulululu bayika ngende nfumbe muwonye obuwulu buno mu mutima gwange mpuliramu obulamu bambudde nawonya omutima ogubadde gwewuuba bona kati nze gundi wamu ekintu kye nayagalizanga embazzi kibuyaga yatikudde nze newuunyiza nnyo abantu abanjagadde mwena kale mubeddeyo mwabajuliza balibeerawo ku lwange bona bawala babadde bewuuba mwena kale nabasazeeyo naba ne mukama yamwagaliza nze mufumbirwe awulululu maama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange awulululu maama mundeke mbalage ono nange gwe nonze awulululu bayika ngende nfumbe muwonye obuwulu buno mu mutima gwange mpuliramu obulamu bambudde nzijukira bwe nalinga nkyali muto senga yanfubako nga simanyi tinage ndifuna yasuutasuuta
bagende nono abakadde bazaala banjigiriza empisa nakutya mukama ono wamma mukama kirishti eyo waliwo wanatadde mu comment awulululu mama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange awulululu mama mundeke Aisha Nalubega atuwadde 15,000 Aisha Nalubwama 15,000 emitwalo 5 Vice zizze Baana bange simanyi kye munkoledde mwebale nnyo simanyi kye munkoledde ebyaddala munzije wala mwebale nnyo mwebalire ddala nzaani gwe muwa emitwalo 2 mazina ki gano ge musasudde baana bange mwebale nnyo Vice sente tewali yakoze emitwalo 2 Millicent yakoze 10 Menta mutwalo natuyana wakoze mmeka oba 14 ani mwebala okunfuula mubala neza obuzi olwazo mwebala okunfuula ow'ebbeeyi baana bange Vice akoze baganda emitwalo bange 2 mwebala okunfuula ow'ebbeeyi ng'erinnya bwe lizitowa erinnya mwalikuza munkuzizza ate era maama maazaazidde yange era mubadde temuyinza kunswaza nga nze maama temuyinza kunswaza mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abawe kye musinga okwagala Sofa addako nga yeetegeka ani addako kansooke mmanya addako ani addako Nze ndonze Angel. olonze Angel agenda tunoonyezaayo mmeka agenda tunoonyezaayo mmeka akazino tugenda kamuwa mmwe abamulonze musooke mutubuulire then yajja kwogera ng'ali wano agenda tunoonyezaayo mmeka Omuwadde 15. agenda tunoonyezaayo mmeka agenda tunoonyezaayo mmeka 15 amanyi ono muleke nze akugjeeyo yeye ayogera kitone. Okay, ladies and gentlemen, tutuusewa mumanyi sente ze tunoonya Vice natusengudde bakiyita kusenvula tunoonya $4,599,515. Wow. $4,599,515 nkaddemu tunoonya $4,599,515. That is the $4,400,000. Ze $4,400,000 kitegeeza okuba twatudde wano twakakolayo $40,000. Tunoonya $4,400,000. Tugende mu maaso. Nange ndi wano ninze lwange ndweraliikirira. Gukutujja naawe. Gonna tukolerayo ono bw'avaayo gwaddako. Angel totya ono ogenda kusanyuka ng'ona akuba amazina. Gutonda sanyuka. Kale, ladies and gentlemen, Isaac omaliriza. Okwolye. Anti omukono ogumu guli mu kamera ey'owansi. Okay. Anti ozisimaze n'oziseetula. So, baneeka tubanjulire omugenyi nange it's my first time to see her. Bagambye ye Angel kajja tweyanjulire. Agambye agenda tukolerayo mmeka 15. Angel agambye bane mumuwe engalo. Angel oyo gwe mulaba
nange it's my first time to see her naye agenda tubuuzaako. Angel Malaika, American Heights. Angel is tall. Kati nze siyinza yimirira waali. Mama obangezeeko. Mama siyinza yimirira waali. Angel is tall. My God. Kakati agenda tukole emitwalo 15. Naye katubuulira ababuuzeeko atubulire ne kyayagala okukola ekituleetera ku ssente. Tusanyusa okulaba. Kale nange obasanga. Kale. Erinnya lyange nze kwagala Angel nga nviridde baka. Okay. Yeah. Tuwulira. Millicent emmeeza mugisitulewo. Lwaki museka? Museka because Angel is tall. Egende eno bambi eveewo. Siraba naki. Giteeke mu nju. So Angel is tall. Abantu basiimye mu comment bagala ka height. Bagenda no tuwa ssente. Angel bagenda tuwa ssente. Angel, are you single? Siri. You're not single. You're seeing someone. Wow. You are in a relationship or in a situationship? In the relationship. Okay. Ulira nno just bali laba comment ogirabe mbugwe kijjas Teresa camera. Ate mune banabimanya ndozo balabye. Bobefuula abakwagala ennyo tulinze lulolo ogenda kuzina. Just wa mitwalo 5. Kale Angel, like any more introduction about yourself oba tugende ku kiddako? Tugende ku kiddako. Otutegekedde ki? Ateke mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde nja bakoza ddwiro munono muliro okugalo ne kontinenti guka abazadde batuzaalire kula kuzaala kujagana walala gotulumafe omwana agenze olwo lwepito olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwe nawe tonninnya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwe nawe tonninnya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole ddala bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanabye mata ataalumwa ku nvunza kazibe ensekere tomusembereza obuwera ozunga onotomera abagole oba tijja okola ngeyiyo obuleka kati kyuka obawubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejjalumu mu bulamu kati weerage oba obalumye abalumwe owennu gwa kimire kawakoze ne ku mmere nga n'ebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegese guno akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwe nawe tonninnya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate